Kitwala ebbanga olumu libeera ddene olumu libeera ttono okakasa ensonga naddala singa obuubaako ekintu ky'oyagala okutangaaza. Naye maze ebbanga nga mbagamba nti waliwo olukwe olw'amaanyi okusuula Bobi Wine era okulaga ensi yonna nti takyalina buwagizi era okuteekawo ekiboozi nti abamutambulirako oba abo be mulaba abamutambulirako yonna gy'alaga obunabungi bw'omuntu oyo yenna yenna gwe mulaba nga bakukakasa nti abo babeera baze kumulaba nga muyimbi, babeera just excited naye nti waliyo kye bayita silent majority nga bagezako kubeera nga bakutegeeza mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati kino bayinza kukikola batya? Bayinza kukikola mu mbeera naddala ey'obululu naddala mu bululu buno obuzze buddibwamu by election. Bwasitula nnyo Bobi Wine mujjukira ekyali mu Arua n'ewalala. Obululu obwo bweraliikiriza nnyo NRM era okuva olwo ne balayira nti teriiyo by election yonna Nuupu gyegenda kuddamu kuwangula. Era obukakafu bwe nnyinza okukuwa mujjukira akalulu ke Kayunga wano omwali Nakwede. Olabira ddala nti mu butuufu kyali tekisoboka wa NRM kubeera ng'awangula sayidi zeeyo nga tekisoboka. Naye abasajja baasalawo ne bagamba nti tekigenda kuddamu kubaawo. Kati Bobi Wine yagamba tagamba nti buli by election weebeerawo nti alina okubeera nga oba Nuupu ewangula oba opposition nti ewangula, nedda. Naye ekizibu kwe kubba obubbi obweyolekera mu by election ezo bweraliikiriza. Era njagala okubuulira nti nze nzikiriziganya ne Kakwenza ku sayidi emu. Nzikiriziganya ne Kakwenza ku sayidi emu kubanga Kakwenza yagamba nti akalulu bannayuganda tebaali etantaze kubeera nga bayingira akalulu nti bagende balonde. Baali zizikazire ne bakagaana 2026 kubanga akalulu kalina engeri gye kawudiisa era ne kaba nakyemalira ebbeetu okuba nti nno ensi emulabanga omukulembeze omulonde oba abakulembeze abalonde democratically, naye ate nga beerimbise mu democratic process, naye ng'ekituufu kiri nti akalulu babbye kabbe. Kati Kakwenza ekyo ye kyagamba nti walibaddewo total shutdown okusobola okuswaza Museveni ne NRM ye mu bubbi bw'akalulu, nti abantu bandibadde bagaana okugenda okulonda. Abantu baali badde bagaana okugenda okulonda 2026 presidential election. Era nga Kakwenza agamba nti bannayuganda baali badde bakikakasa nti tewali kalulu kabeerayo 2026. Naye kati nga batunuulira ebintu wano waliwo abaagala okudda mu palamenti nga bo bali awo. Era Kakwenza yaboogerako n'aga nti abo bo baagala bwagazi bifo kubeera awo nti bannonde ngende mu palamenti, kubanga ye agamba nti okukkiriza akalulu okubeerawo kino kiba kitegeeza nti bamaze okakasa nti process ejjudde obubbi etali fair n'akamu eba emaze okubeera nti nno erabikanga eri mu mateeka amatuufu, nga regime ekozesa ba opposition candidates okuteekawo obulimba obwa demokrasi. Nti demokrasiya waali naye nga takola ki? Nga taliiwo. So singa tebabawo candidate n'omu wa opposition
avaayo kwesimbawo, of course bajja kujja beesimbewo mu bibiina ebirala kati nga DP n'ebibiina ebirala lalaawo UPC bajja kujja beesimbewo kubanga bakola endagaano ne NRM. Nende singa tewabaawo oba ba main opposition figures beesimbawo nti ne ku mitendera gyonna kansala MP baani bonna nga tewali n'omu yeesowoddeyo mu bibiina ebimanyikiddwa wano Uganda. Jjukira nti already tewaliwo kutuula kugamba kukakasa mu bibiina bya opposition kakati tukole kino bonna bakkaanye nedda. Eyo jagenda okwesanga ng'ate nti Nuupu singa egaana oyinza okwesanga ng'ate ekiwayi ky'Ekatonga kyo kizze era nga kigenda teekawo bakandidate baakyo kubanga Lukwago akimanyi nti bw'ateesimbawo oba mmeeya bagenda bomutwalako kubanga MP ow'Egindi bw'ateesimbawo akimanyi bagenda mutwalako obwa MP. Kwegamba mu mbeera efaanaganako bwetyo ne mu Nuupu mwennyini nnyini oyinza okwesanga nga tebakkaanyiza era awo bayinza okuba nga bwe baawulira nedda nze kanzije nga independent. Kwegamba ekyo oba oli awo kyandibaddewo naye tekisoboka wano e Uganda nti abantu bazire okulonda n'abagenda okwesimbawo ku sayidi endala abatali ba NRM bazire. Era awo Gen. Museveni kitegeeza agenda teekawo babi nga bwe kyabadde ekisolo olabe nti nno kakati ataddewo babiri ne bakulaga nti obululu kumpi bw'obubala obwabwe bombi aba NRM abeesimbyewo eyawangudde n'eyakutte ekyokubiri buli 9,441. Ekyo kitegeeza nti mu percentage babeera bawangudde ku 98.3 olwo opposition babeera bagirekeddewo 2.7 opposition. Kwegamba bageza kutukakasa nti saidi zeeyo ebitundu 98.3 bawagira Museveni bawagira NRM. Tebalina bizibu, tebalina ki, tebalina era gwe namungi w'omuntu gwe walabye abavubuka naddala kubanga era bebasinga okulonda bebasinga obungi eyo nti bonna be walabye babadde babulimba olwakyuse wali akalulu ne bakawa omuntu omulala nti babadde bo bazze kulaba nga bebaga nti babadde bazze kulaba muyimbi babadde bazze kulaba ebintu ebifaanaganako bwe bityo nti bo bwe nti bamulabangako abamu nti badde bawulira muwulire. Naye nze wano we neebuuliza ekibuuzo nti bwe kiba nti bu ballot papers bwe baasanze n'aba UPDF bwabadde nga ddala bwakubibwa Electoral Commission, kati Electoral Commission yo ate ejjawa immunity okubeera nti teyeenyigidde mu bubbi bw'obululu. Kitegeeza Electoral Commission obubbi bw'akalulu yabubaddemu butereevu. Bwe kiba nti ballot papers ze babadde batiikinze ze twalabye obulungi ennyo mu butambi bwe twalabye nga zaabadde ntuufu era nga Electoral Commission tezeegaana ng'era obululu singa babadde babutiikinze already era nga bekyabadde nti kati n'obwagenzeemu babadde baabubaze ng'era balaba butuufu mpapula zaabwe, kiba kitegeeza nti Electoral Commission akalulu baviira ddala eno nga baakibaze dda era bo bennyini ne bakwata ballot papers obwo ne babuwa abalala abagenda okukola ki, abagenda okubeera nga bayisaamu aba UPDF n'abalala nga bwe babeera baagadde kuba mu kalulu ka 2020 twalaba ekyaliwo nga baatiikinga bululu nga bazajja essebo nga beekwata ne ku butambi nga batiikinga. Bobi Wine ng'amaze okubeera nga awulira ekiteeso ekya Kakwenze Lukwira Bashaija ye agamba nti yagezaako okubeera nga awangula by elections ez'enjawulo ey'Ebugiri, mu Arua, Jinja East era nga bannayuganda baamuwagira kati ezo ze zaavaako obuzibu kubanga yonna gye yalaga Ebugiri, Arua, Jinja East nga bannayuganda bamuwagirira ddala era nga akalulu bakawuuta buva mu by elections ezo mujjukire. Naye Bobi Wine agamba nti regime bwe yakitegeera n'etandika okubeera nga ekozesa tactics ez'enjawulo okubeera nga esuppressinga opposition
nti bantu tugenda kubasobola buli by election eneebeerawo bagiwangule tugenda kuswala ensi yonna etulabe nti tulina buwagizi ne batuuka n'okubeera nga obululu bwennyini babwenyigiramu bo mu ngeri y'okububba era nkugamba ekyo ne kitandikira ku Uganda Electoral Commission gye bakibalira kyonna kubanga bano opapula bwe batiikingako babujjawa ate nga already Electoral Commission bubeera mu position yaayo batandika okubeera nga babba obululu bakwata ba polling agents kakati olwo electoral process yonna ne bagyandamayininga ne bagimalamu ensa electoral process mwabiraba wano nkugambye mu kalulu ke Kayunga wano ne Bobweni ayogera kalulu ke Kayunga 2021 by election eyo n'akalala mu Soroti East ne Omoro obwo eyo nga bamaze okubeera nga bakakasa kubanga eyo waliyo okubba ne sekubba kwonna okw'obululu by election ezo kakati Bobweni Kakwenza bagamba niwo kubali waliwo challenges nyingi naye struggle ey'okubeera nga tulwana nga twagala free and fair elections erina okusigalawo era tulina okubeera nga ffenna manaye tuli bumu okubeera nga tuleetawo change mu ggwanga lyattu Uganda wabula singa bannayuganda bagendera ku ndowooza ya Kakwenza katugeze ne bagaana okwetaba mu kalulu si bantu buntu nti abagenda okulonda oba abalonzi bokka wabula n'abalala bonna abaali badde beesimbawo okuteekerawo mu 7 competition mu ngeri ya demokrasiya mwayitira okubeera nti alimba nti kati bano tubadde mu democratic process era tulonze ne balonda abakulembeze baabwe nti opposition esobola okwesonyiwa y'akalulu kati nga 2026 negamba tetugenda ffe kwetaba mu kalulu kirinawo ekikoseza General Museveni oba ate awo babeera bamutedde ku source kubanga ye kyayagala kwe kusangulawo opposition jukira nti bo tebaswala era ayinza okugamba nti opposition si yokeri mu Uganda ne ba independents bwe bali bo basobola okukola ki era kooti negamba teri yabagaana kwesimbawo teri yabagaana mumwagaana naye ate tewali tteeka liragira nti nno ebibiina biba tebyesimbyewo oba tebibadde na representatives nti akalulu tekajja kubaawo kubanga ebibiina ebiri mu Uganda bingi nnyo ne si buli kibiina tikireeta candidate ebimu biremererwa okwetaba candidates era tetubivunaana kakati mwe mba muganya okwesimbawo kale tuli bala mu bululu obulijja maaso nga mumaze okubeera nga mwetereeza naye kakati katulabe NRM n'abaliwo abaagala era definitely mu opposition mba mugenda kwesowolamu abantu ti ffe twagala kubanga baagala okuddayo mu parliament kiba kitegeeza nti awo kaba kaweddemu nti waliwo pulaani endala nti muziza akalulu ki ekiddako oba muba muzize buzizi anti baga nti omuzizi azimbya ttwe kakati awo ekyo nakyo kiri awo naye nga ekizibu ekiriwo nti akalulu wane Uganda kakwatibwamu ne sekukwatibwa mu yenna era balina okukakasa nti opposition tekyalina bululu yadde n'akamu mulinde kigenda okubeera wano mu Buganda kuba bakibalaga nkugambye mu by election zibaddewo kati ng'eye Kayunga na wano bagenda kukibalaga butereevu 2026 abasajja bagenda kujja nga bamazeeko this time nga bamazeeko era bakukakasa nti Bobi Wine yaggwamu takyalina buwagizi yadde nti abantu bamusanyukira yes naye talina buwagizi bwe tugenda mu kalulu bamukuba era nga bekubaddeko Besigye n'eri yonna yonna nga bageza kubeera nga bakikola bwe tubakana akazannyo kaabwe bakamanyi bulungi nnyo jjukira nti bwe twogera akalulu k'ekisolo tebagambye nti nno oba Nuupu yabadde alina okubeera nga awangula nno naye akalulu kabadde kalina okubeera free and fair era percentage gye boogerako eyo kubanga aba NRM ababiri nkugambye bw'obagatta babeera batwala ebitundu 89.3 kiriza opposition eba esigazaawo 2.7%. Obutundu bubiri ebitundu bibiri n'obutundu 7 ku buli 100 ekintu kimpakanyiza ddala nze wabula singa baze ne batugamba nti oba kale NRM erina ebitundu oba 6 oba 5 ku buli 100 awo naalikiriza
n'alikiriza naye babaga nti ebitundu 98 ku buli 100 n'obutundu 3 ekyo nedda